Abakristo ab'enganda n'emikuwano kuna ebikongo okuva mu gavumenti ya wakati bagenze Eklezia Ward of Mount Carmel e Kansanga Catholic Parish okwetaba mu misa y'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe yaliko minisa ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Geraldine Namirembe Bitamazire ngono yafiiridde mu ddwaliro lya HK ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde nga kyava ku mutima okusirika. Emisa etanze n'okusimba ennyiriri ekulembeddwa omukulu w'ekifo kino Reverend Father Blaise Ssebizibu Zimbe ng'alimu ne bannaddiini abalala. Mukubuulira Father Zimbe asimye omugenzi Bitamazire olw'okuweereza Kristu n'okusetta effaali ku kibiina ky'abakyala nga yatongoza bambalenga gomesi eya kyenvu n'enjeru n'ebitambaala. Ebirungi bingi, that's why we are celebrating her life. Maama ono ne mu Eklezia akoze bingi. Yabeerako omukulembeze w'abakazi abakatoliki mu Eklezia Catholic Women's Guild n'atunula n'alaba nti basaana babeere ne yunifoomu ng'abakazi abakatoliki. Father Zimbe atendereza Bitamazire olw'okubeera omusomesa omulungi mu maka ge n'ensi yonna nga misanja ki y'amasomero ku musingi gw'Eklezia gaaganyulwa nnyo nga yeebaziza famire ye olw'okumussa mu keesi enjeru kubanga baali talina bbala okuva yatandika okuweereza nga n'abantu be yakiikiriranga yabaweereza n'obwesimbu. Omuntu abadde talina bbala talina nziro yafuluma emirimu gy'egavumenti nga talina bbala talina nziro keesi abadde asaana ebeere ki njeru. Mwakirowoozezza bulungi era yakunjula bulungi. Omuwandiisi mu ofiisi wa Pulezidenti Haji Yunus Kakande aweereza obubaka obw'okubagiza nga busomeddwa Peter Kibazo ng'asimye obuweereza bwe mu minisitule y'ebyenjigiriza. The late Bitamazire will be fondly remembered for her humility, dedication and unwavering service to the nation, especially in the education sector. 50 million shillings towards the burial expenses. May her Lord soul rest in eternal peace. Abazzukulu n'ab'enganda n'abakyala mu kibiina kya Women's Guild bamutenderezza olw'omukwano nga balambika. Abakazi era tweyongera okwebaza omukyalo ono olw'otuseetegera peesi ng'abakazi n'atuyimusa. Jaja was an exceptional person. Bitamazire yamukwano wange mu bubi ne mu bulungi. Twebaza mwenna abagadde mukazi waffe. I wish our sister eternal peace. Amen. Abaana b'omugenzi nga bakulembeddwa Professor Patrick Edwin Kyamanywa nga ye Vice Chancellor wa Uganda Martyrs University Nkozi bamwogeddeko nga maama akuzizza abaana be watali kyejo nga yabayigiriza okukola n'ebyobulimi. Also believed that we rise by lifting others. So she loved us all in her unique way. But it was always tough love. They are looked at it. We were always held accountable for our choices, our decisions, and our passions. Ekyo kati osazeewo kukikola kyange kigenda kufuula ki? Abantu bwe batulaba olumu nga tusibye abataayi oba kati nganze ntudde mu ofiisi ya Vice Chancellor Uganda Martyrs balowooza nti twakulira eyo waggulu. Naye nga singa bwagambye ne bwe yabeeranga minisita abaakola bajja babuulira twalina emirimu y'okumpi ku buli kapuloti akalifuli. Kyamanywa ategeeza nga nnyabwe wabadde omuvumu ng'avunisa ebirwadde eby'enjawulo.
She had cancer, all of you know. But for the last 13 years, she has been a cancer survivor. She suffered a brain accident and bled. But for the last 8 years, she has had no problem. And you never heard that she had lost her mind. But very few at the time she died would know that she had suffered a stroke. She had fully recovered. So she was a fighter. God was really wanting her to finish. But I suspect that on the fateful night, something must have upset her so much that her heart just gave. And like you heard, she was right to IHK, but could not beat this one. Maria Natumbwe yakusakidde guleno ku Lwabukedde TV.